Ekifuuza abatunda obw'ennyanja obuto kikoleddwa mu katale ka Rimi mu disitulikiti y'e Bunyangabo era obw'ennyanja obuto obweza ttaani 10 bwe buboyeddwa. Ekikwekweto kino kirese abasuubuzi nga ge bakaaba ge bakomba era waliwo abalabiddwako nga bayingula ezziga olw'emmaali yaabwe eboyeddwa. Abasuubuzi bawanjagidde abakola ebikwekweto okubasonyiwa kubanga si gwe gubadde omuze gwabwe era basuubizza okutereeza omulimu gwabwe mu mwaka guno omujja. Ekimbere ninkusaba abakiri mutagendaga myaro oku mukacindira emyaro oku ebintu bitebelete abasoyi abakusaba ebyennyanja ebyo mukahambya obutimba aida rundi mukahambya amata agataikira amaizi asali ebintu ku rugoku ate abasuubuzi abasinga obwingi muno ebintu birugankantoroko abasuubuzi ebintu bibasanga hano. Nolongo Hakiiki omusuubuzi w'ebyennyanja ategeezezza nti obwennyanja buno baabusuubudde kyokka baabalimbye nti mpaawo ajja kubakwata era baataddemu ssente nnyingi ddala. Tumba binsangira hambere ndi munyanja birugemba butalikire nyoni ngura tilikire betinimbigo bazindetera akwanyanja tinjyayo mpaka hano ninta musente zange nibangura ninja nintana. Baluku Moses ssentebe w'abasuubuzi b'ebyennyanja ategeezezza nti bakola buli kisoboka okulaba nga bamanyisa abasuubuzi obubi obuli mu kwenyigira mu kusuubula obwennyanja obutatuuse kyokka beetaaga obudde obumala okumanyisa obulungi ekibi ekikirimu. Bano basuubuzi tebasoha so bali abasohi nibo turabokoza muno kyakubera ekirungi gavumenti eikara muno hanyanja ekwata bali abantu batayiha samaki mu nyanja etahikire because kumara kujihamu tunabana bakisuubula. Akulembeddemu ekikwekweto kino Lieutenant Tibamanya Morris agamba nti baakusonyiwa abasuubuzi bano kubanga ababasuubuzi obw'ennyanja tebakwatiddwa wabula si baakuddamu kuttira ku musuubuzi yenna ku liiso anaasangibwa nga yeenyigira mu muze guno. I request you people, let us cooperate, avoid fishing immature fish. Follow the procedures of the ministry. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Bunyangabo Lugumayo Apuuli agamba tewali muntu yenna aweereddwa lukusa kwenyigira mu mulimu guno ogw'okusuubula ebyennyanja oba giyite layisinsi kyokka n'ategeeza nti abantu abayingiza ebyennyanja babijja bundi bujjo. In Bunyangabo, we don't have registered fish traders, but we only get fishmongers or fish traders who bring fish, smoked fish from Gunduj, from Tolpa district. And the majority of them sell immature fish. Oluvannyuma obw'ennyanja obuboyeddwa butwaliddwa mu balakisi y'e Kasese okutuusa nga kkooti zizzeemu abalamuzi basalewo ekyokukolera obw'ennyanja buno. Evelyn Nakyejwe ne Robert Kule, BBS Telefayina, Gambuuze.